Come the general see that have a card. Wait, enter. You are recording, you can believe them. Okay, no matter where you are, enter. Mbera yeyo saba kunzi ne byuma biri mu mukba kuba bamukutte kuli muganda wa fono Juma yo yadaze okutongoza ekifaananyi president wane mitiyana saba kunzi bamukubye pepe sifure mu maaso bamusindika eno wansi mukabangali embeera gyalimu tuli ne commander field ngolengera ogulwawo commander field ne saba kunzi kumusabire nnyo embeera gyalimu zibu nnyo tubadde tuze wane busunju okutongoza ekifaananyi kya president busujju neeno embeera aje tulimu tusabire nnyo saba kunzi kuba akubiddwa pepa sifure mungi nnyo so twongere okumusabira baganda bange twongere nnyo okumusabira. Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga si malungi eri bannakibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lwa Ssaabakunzi oba kye tuyita National Mobilizer amanyiddwa nga Habibu Buwembo nga bw'olabye mu katambi ate era nga bwe ngenda okukulaga mu katambi ke nkuleetedde mawulire no si malungi ku kibiina ekya National Unity Platform kubanga ne ku kitebe kwennyini waliwo abakwatiddwa. Abamu ku babadde beesimbyewo nga ba independent nga bammiddwa kaadi bagobeddwa ku kitebe kya National Unity Platform naye agongenda gakuwa oluvannyuma sooka owulire. Olunaku olwaliwo ngenda kuza mwezi 5 mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 Habibu Buwembo akedde ne ttiimu ye gyakunga nayo kubanga ye Ssaabakunzi n'agenda mu bitundu eby'Emityana mu constituency emanyiddwa nga Busujju eyo nno nga naffe gye tusinzira okubanga tukutuusaako owuliriza constituency eno waliyo abeegwanyiza kadi y'ekibiina kya NUP 2 oba sinakindi abasukka mu 2 wabula nga babadde bamanyiddwa beebo 2 omu ku bo abadde yategese omukolo nga gwakwaniveeringa okutongoza n'okwanjulira bannabusujju ekipande campaigning poster eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okubanga akozesa oba ekibiina kya NUP gye kigenda okubeera nga kikozesa officially. Kakati olunaku lukedde ku makya Buwembo n'agenda ne ttiimu ye ey'amawulire okuli Sama Uganda ne bannamawulire abalala wetwogerera nga bonna bayoleddwa bakwatiddwa naye ekibavunaanwa just activity ya kutongoza kifaananyi campaigning poster eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja b'ebyokwerinda okuli aba Uganda Police okuli n'ab'ekitongole kimanyiddwa nga FFU oba Field Force Unit abavunaanyizibwa ku kukakkanya obujagalalo balabiddwako ng'ate bagenda maaso n'okubeera ng'ate bakkakkanya abagenda maaso n'okulaga omukwano just ekifaananyi obufaananyi ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kigambibwa okuba nti kyekibanyiizizza ne baba nga babakutte nga ne wetwogerera tebamanyiddwako mayitire ekibadde kikolebwa tewabadde activity endala okuggyako okutongoza ekifaananyi okukiraga bannabusujju nti eno ye campaigning poster egenda okubeera ey'omukulembeze w'eggwanga. Wuliriza Kyagulanyi tukulebaza ssebo Sennabulya Juma Honorable MP candidate ku tiketi ya NUP olw'omulimu guno omulungi era njagala kukubiriza ne bakandidates abalala mwenna abali eno enteekateeka eno mugijjumbire ne bakandidate bonna mu ggwanga mubeerenga mukulemberamu olutabaalo luno olw'okutongoza official poster. Kakati eyembeera gy'olaba ekyo yebadde activity yokka ey'okutongoza obutongoza campaigning poster eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja b'ebyokwerinda abawanvu n'abampi ne bayungulwa mu bukambwe era mu mbeera ey'obunkenke nga tebaagala kulaba ng'ekikolwa kino kigenda mu maaso. Ngenda kulaga olutambi lwonna nga bw'ogenda oddulaba oluvannyuma nkuleetere ekigudde ku kitebe ekya National Unity Platform. Wuliriza bulungi nnyo Habibu Buwembo ne ttiimu y'amawulire wetwogerera nga bakwatiddwa tetumanyi na mayitire gaabwe gye batwaliddwa tewali n'omu yategeddeyo wabula nga gwe weekuumire wano ku mukuto gwa Redison TV byonna ngenda kubeera nga mbikutuusa katanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna nga sinaba kubanga nkwongerayo neebaza mwenna abazze mu comment section abazze mu inbox yange nammwe abantereddeko obubaka obw'amazaalibwa olunaku lwaliro gabadde mazaalibwa gange era gye bujjako awo ngenda bbawa n'akatambi mukalabe bulungi nnyo nga nserebulatinga amazaalibwa gange. Kakati
nebaza mami wange mama Kevin okuva Switzerland ka message katuuse munnange we bali kubanga ate joli n'okutwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo bannange mwenna na Simbwa Wini we bali kubanga joli message njirabye etuuse bulungi nnyo Kibirige Rashida nawe bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo Nsubuga James message nzirabye n'abalala benjo okulabanga ate mbafuna nja kujjamba someka kati tudde Mityana abasajja b'ebyokwerinda wabwe ekyo kyambalo kyolaba be bayita ba FFU oba Field Force Unit basanze Habibu Buwembo ne timu gye yatambudde nayo nga bali mu kukola bukozi campaigning tool ya bali mu kukola bukozi launch yaabwe ey'ekipande campaigning poster eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja ne bajjayo n'ag'omu buto ne batandika okukwata buli muntu yenna asangiddwawo n'alumanya ne saalumanya abamawulire mwe bagendedde abantu ababadde abazze obuzze okulaba nabo mwe bagendedde kakati bino byenjagala olabe ebibaddewo then nkuleetere activity nga bwe yatandise ate oluvannyuma nkuleetere ekigudde ku kitebe ababadde beesimbyewo nga independent babadde balina olukwe lwe baagala okukolera ekibiina ekya National Unity Platform wabula ngenda kubulira kiki ekibatuuseko kansooke nkujje ku bino tubeere nga tetweyongerayo bamukutte Sabakunzi bamukutte tuli Busujju Sabakunzi Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte tuli Busujju Sabakunzi akwatiddwa Sabakunzi akwatiddwa Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte Sabakunzi bamukutte ekyo kibaddewo nga bakwata era ke kafaananyi ako babadde bakwata Sama Uganda gwe ekifaananyi kisobodde okubanga kirabikako oyo munnamawulire ow'ekibiina kya National Unity Platform era ng'abadde yawerekedde Habibu Buwembo mu Ssaabakunzi era ow'ekibiina kya NUP tebalina musango gwonna gubadde gubavunaanibwa okuggyako okugenda obugenzi mu maaso n'okukola activity ey'okutongoza ekifaananyi campaigning poster ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enkwatibwa gye bakwatiddwa ebadde ya bulabe nnyo ng'oyinza okulowooza nti balina omusango omunene gwe bagenze mu maaso n'okubanga bakola embeera eddiridde tetuzzeemu kutegeera wa abantu bano gye batwaliddwa tetuzzeemu kutegeera kiki ekigenda okubanga kiddako eri abantu bano genda mu comment section teekamu obubaka ku nsonga eyo obanje buli muntu yenna azze akwatibwa mu bintu nga bino ate tubeere nga tweyongereyo kansooke nkulage omukolo gwonna nga bwe gubadde nkulage n'obusungu wa abasajja b'ebyokwerinda bwe babujje then oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkwongerayo ku ekyo ekigudde ku kitebe ekya National Unity Platform bino tubadde tukyali Mityana abasajja b'ebyokwerinda nga bagezaako okutabangula activity ebadde y'okutongoza obutongoza ekifaananyi campaigning poster ey'omukulembeze w'eggwanga birabe nzije tweyongereyo banyabo ampuliriza kyokola kyakabi kyokola kya ttendo Sabakunzi soba control yo. Sabakunzi bano zabaza kuwulira gwe. Agenda kupanda we. Mtimani. Ogamba otya tushakira weyagala mbuzeeko nnyo mwana okusanga n'okulaba twabanoonye obwedda tulina ebizibu mu Busujju ayo nabayo muliriza tuli mukola neka kamera ate nabira kaita ani akulira timu ya
Kayemba Stanley. Ono mwanyina ze. Kakati matenja gatukolekane bulungi. Bulungi se. Nga tuli ba family emu NUP. Tubaguli. Fenna tuli ba candidate abenjawulo. Era kifakatako fenna okunonya ground. Tegereka. Kakati mukaseera kano mulina ne candidate gwe muvuganya naye Juma Senabuya. Waliyo ne incumbent mukulu Kalwanga bonna mubamanyi n'abalala ndowooza balinga musanvu. Yes. Kakati kibeera kya mu nkola nnungi ebwa Sseruganda. Oli aba ateezeteezeka activity ke ate si kirungi nnyo kulaba abakola ki? Yes. Era mbawo obweyamu mwannyinaze. Stanley wanateekateeka enteekateeka yonna gy'anaabataddewo ne mumpita ngenda kujja. Tweyanziseyo taata tweyanzeeke tugenda kukwina. Enamba yange y'essimu ojja kunkubya akasimu nteeseteese ensonga excuse me nabika obulimba kakati yesu mujja gifuna kati mbadde nsaba tugenda kulonkinga ekipande kyakyo kakasa bulungi ndi president atugatta fenna. Yes, kyembadde nsaba kati engeri ekini gy'oli ateeseteese kati ate temukola mu mbeera yakumubikka manyinaze kyembadde nsaba kati ebifaane bya Stanley temubiyitiriza nnyo mwaki. Live ku Shalom Television Uganda saba nyabo ampuliriza tuli mukato. Kwanza nawaita wati ano tuli. Tuli Kakindu mu Busujju. People power, our power, NUP, everywhere. Viva His Excellency Robert Kyagulanyi, viva! Viva Busujju, viva! Nzenga Ssabakunzi Buwemba Habibu, Ssabakunzi wa NUP, njagala kutwala omukisa guno nga nsinziira mu Busujju nga nkulembeddwamu enteekateeka ekoleddwa muganda wange Sennabulya Juma mu kutongoza official ya His Excellency Robert Kyagulanyi. Tukwebaza ssebo Sennabulya Juma, Honorable MP candidate ku tiketi ya NUP olw'omulimu guno omulungi. Era njagala kukubiriza ne bakandidates abalala mwenna abali eno enteekateeka eno mugijjumbire ne bakandidate bonna mu ggwanga mubeerenga mukulemberamu olutabaalo luno olw'okutongoza official poster ya His Excellency Robert Kyagulanyi. People power! Our power! NUP
Nije teremu akayimba ka His Excellency olutalo naluwete tuliyambale ngule olutalo naluwete tuliyambale ngule tulizimba Uganda epya tuliyambala engule zi masa olutalo garuwete tuliyambala engule tulizimba Uganda epya nebali banga kakuttemu nebali banga kakuttemu atekwa muteko genda ngoye busuchu sena muri cyuma kiseyeye Yes, kakati yembera gyolabye yevuddeko abasajja b'ebyokwerinda okufuna obusungu bw'ekika ekyawaggulu ne bakwata buli omu naye ng'omutwe omukulu abadde Habibu Buwembo. Ngenda kukuwaako ku byafaayo bitonotono eby'omukulu na Habibu Buwembo gwe abadde tamumanyi omutegeere bulungi. Habibu Buwembo gye buvuddeko yalondebwa nga Ssaabakunzi oba National Mobilizer ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Omukulu ono yali yeegwanyiza ekifo ky'omubaka mu Parliament gye buvuddeko era ebbanga lyonna abadde nga apushinga okulaba ng'agenda mu Parliament ng'akiikirira abantu ba Lubaga South. Wabula oluvannyuma lw'ekibiina kya NUP okumulabamu enkola ya defiance, Habibu Buwembo ono y'omu ku bannabyabufuzi wano mu ggwanga erya Uganda abakyasinze okubeera defiant nti ye bw'aba amanyi alina etteeka kw'ayimiridde, bw'aba amanyi alina eddembe lyalwanirira ne bwe kuba kumusiba tayinza kutya, era abadde ng'ayiwawo omubiri mujjukira ku March to Parliament. Habibu Buwembo ye yakulembera abavubuka okugenda okulumba Parliament oluvannyuma lw'okukizuula nti ye kyasinze oba lyessiga era kyasinze okulabikiramu obuli bw'enguzi. Kati nga sinakutwala ku kigudde ku kitebe, njagala owulirize bulungi nnyo Habibu Buwembo ono omutegeere, njagala tumutegeere bulungi nnyo akatonotono kenyinza omukuwaako otegeere lwaki ekibiina kya National Unity Platform kyamwesiga ne kimuteeka mu ofiisi eyo. Wuliriza nga bagamba nti newankubadde Dr. Kizza Besigye y'omu ku bannabyabufuzi abakyasinze okukwatibwa emirundi emingi n'okusibwa, kigambibwa nti Habibu Buwembo ali omu ku abo era nga y'omu ku basajja ababiri abakyasinze okubeera nga bakwatibwa nga balwanirira eddembe ly'obuntu okwetooloola olukalu lwa Africa. Owuliriza bulungi nnyo gana amawulire gawandiikibwa emikutu egy'amawulire gikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetooloola ensi yonna, nga bagamba nti ono activist akwatiddwa emirundi egisukka mu 100 era abaddeko mu buduukulu bwa poliisi emirundi egisukka mu 100. Wuliriza, this activist has been to more than 100 police cells on top of his numerous detentions at Ruzira, Chigo and Chitalia prisons. In all this, he has never got a single conviction. Habibu Buwembo gwenjogerako. Chofola banjagala ogende mu comment section yoteekeyo nti free Habibu Buwembo oboli awo ne banna kibiina ekya National Unity Platform abalala abakwatiddwa. Wuliriza bulungi nnyo wano batugambye Habibu Buwembo y'omu ku bannabyabufuzi okwetooloola olukalu lwa Africa abakwatiddwa nga balwanirira eddembe ly'obuntu, wabula ng'emirundi gye bakwatiddwa gisoba mu 100 era babadde mu buduukulu obusukka mu 100 omuli amakomera nga Luzira, amakomera nga Kigo, amakomera nga Kitalya n'amakomera gonna agabaddemu emirundi gyonna egy'enjawulo. Wabula kigambibwa nti ku mirundi gyonna egisukka mu 100 gye yakakwatibwa Habibu Buwembo taggulwangako musango gwonna, nga kitegeeza ye musajja agoberera amateeka nti bwe kuba kulwana nti nnwanirira ddembe ly'Abannayuganda, bwe kuba kulwana nti nnwanyisa buli bwanguzi tulumbye Parliament, aba ayina amateeka kwayimiridde era nga ne bwogenda mu kkooti kizibu nnyo okumuwangula kubanga aba ayimiridde ku mateeka. Kyovola abakugambye ye musajja akyasinze okusibwa wabula taggulwangako musango. He has been to more than 100 police cells on top of his numerous detentions at Ruzira, Chigo and Chitalia prisons, but in all this he has never got any single conviction. Tavunani tasingisibwangako musango, kitegeeza ayimirira ku mateeka ate nga agamanyi n'agoberera. Wuliriza wano nga bagamba nti in fact he was among the dozens rounded up and briefly incarcerated for participating in the recent march to Parliament. Devon Subi unlocks the spirit behind this activism.
omukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga Reuters, omukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga Al Jazeera n'omukutu ogumanyiddwa nga British Broadcasting Corporation oba BBC baawandika ku Habibu Buwemba ono akwatiddwa mu bitundu eby'Emityana nga bakutegeeza nti amakomera gazaabeeramu buduukulu bwa poliisi bwazaabeeramu Buwembo y'omu ne ku bavubuka abalumba Parliament nga bawakanya obuli bw'enguzi obugenda mu maaso era yakwatibwa wabula era oluvannyuma lw'okumusimba mu maaso g'omulamuzi kigambibwa nti omusango ogumuvunaanibwa gwabula era bw'atyo Habibu Buwembo yawunzika yejjeereddwa bw'atyo n'afuluma ekkomera era bwe yakoma we yatandikira ekibiina ekya National Unity Platform wali wakayita ennaku ntono nnyo ne kimugamba nti gwe togwanidde kubeera mubaka wa Parliament oyina kubeera mulwanyi ne bajjawo Chairman Nyanzi ne bakwata Habibu Buwembo ne bamufuula Ssaabakunzi kakati we twogerera ekyo kyekika ky'omuntu ye profile ey'omuntu akwatiddwa mu bitundu eby'Emityana. Buwembo's activism journey has not been a bed of roses. And for those who don't know him, it's difficult to believe that he has been in over 100 police cells on various charges, such as public nuisance, inciting violence, organizing unlawful assemblies, and insulting the person of the speaker, among others. But he has never been charged by any court for these crimes. Nti Habibu Buwembo gwatamumanyi nga bwe nkugambye waggulu nti abadde mu buduukulu bwa poliisi obusukka mu 100, abadde mu detentions mu makomera ag'enjawulo emirundi egisukka mu 100, nti era babadde ng'egimu ku misango egimuvunaanibwa ku inciting violence, kufuuka public nuisance, kuorganizinga kwekalakaasa n'okuorganizinga unlawful assemblies, mbu n'okunyiiza sipiika owa Parliament n'emisango emirala wabula nga bwe nkugambye tavunaanibwangako musango gwonna. Kakati ekibiina ekya National Unity Platform kyali tekisobola kukola nsobi kukkiriza Habibu Buwemba ono agende mu Parliament oba oliawo bayinza omutuusa eyo n'afuuka omusajja owa politics ate ng'abadde musajja wa activism. Kakati we twogerera ye Habibu Buwembo agenze mu maaso n'okuba nga akwatibwa okuzzaako era emabega nga sinnakutwala ku kitebe. Ebimu ku ebyo bizze bikwasa Habibu Buwembo mwaka oguwedde gwa 2024 Habibu Buwembo ono yakwatibwako mu mbeera eyali ey'obunkenke eyateeka eggwanga ku bunkenke oluvannyuma lw'okuba nti yali alina ka office katongozza mu bitundu by'e Nalukolongo. Habibu Buwembo nga office n'agitongozza si kubeereramu mukulembeze, si kubeereramu mubaka, wabula yatongoza office eno nga yakuyamba ku bantu abo ababadde banyigirizibwa naddala nga babadde balwanirira ddembe. Habibu Buwembo office bwe yali agiggulawo abasajja b'ebyokwerinda bagamba ono omusajja tumutya, ekyamazima ayinza okusimbula wano n'abalowoozesa nti ali mu kuggulawo buguzi office, omusajja n'agenda alumba Parliament. Abasajja abawanvu n'abampi bayungulwa era nga bano be bamu aba FFU oba kye tuyita Field Force Unit ne bagenda ne basalako ekitundu kyonna Habibu Buwembo yali ateeberezebwa okuba ng'agenda kubeera nga aggulawo office ye mu bitundu ebyo ne batamukkiriza kubeerako activity yonna gy'akola. Wetwogerera nga kakati bamulina wabula nga mu mbeera gye bamulinamu embeera nabo bennyini etandise okubeera ng'ebatabukako kubanga message ezimubanja zongedde okuba nga zirabika. Laba ekyaliwo nzije mbere nga nkutwala te ku kituuse ku kitebe ekya National Unity Platform. Habibu Buwembo bw'ati bwe yakwatibwa nga alwanagana n'abasirikale abalina training wabula nga abagamba nze nyimiridde ku mateeka, nze omu ku basajja okwetolola ensi yonna abakyasinza okukwatibwa emirundi emingi ate ne siggulwako musango. Birabe nzije nkwongereyo. Sorry. Let us first enter the office and teach my things, then let me participate. You mean I have no right to go to my office? Can you tell me why you are arresting me? No, the law says what? You have to tell me why you are arresting me. Why are you arresting me? Why are you arresting me? I have come to my office. I have no right to go to my office. You mean? You mean I have the right to go to my office? Follow! Follow the man! Follow the man! Enter!
Red Zone TV kwoli oyo y'omu ku basajja abakyasinze okubeera nga bakwatibwa ku nsonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu era buli we bamukwata ebeera nsasagge y'amaanyi nnyo wetwogerera nga kati be bamulina mu bitundu eby'emitiyana bamukutte gy'abadde agenza okuba nga atongoza campaigning poster eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati wuliriza bulungi nnyo waliwo obunkenke obwagudde ku kitebe ekya National Unity Platform gye buvuddeko mbadde nga nkusomera olukalala olw'abammemba ababadde nga baweebwa kadi y'ekibiina kino mu kalulu ke tugenda mwaka 2025 era waliwo abamu ku bamiddwa kadi nga balabiddwako nga bateekawo embeera abamu ne batuuka n'okutiisatiisa nga bwe wabirabye nga bategeeza nti batambula n'ennyondo mu mmotoka zaabwe nti era ennyondo ezo tebajja kukkakkana paka nga bamaze okuba nga bakakasa nti muweddewo mwenna ab'ekibiina kya NUP ebyo byayogeddwa omukulu omu era olunaku olwajjo kakasa nga gwe abadde atugoberera wabitegedde bulungi nnyo kaakati wenjogerera nga sinaba kuba nga nkutwala ku kiwandiiko ensasagge eyagudde ku kitebe ekya National Unity Platform olunaku olwajjo teyalese bintu nga biri kyekimu wetwogerera nga bamu ku bantu ababadde bamiddwa kaadi batandise okukola ebikolobero ng'ovudde ku kyokujja ne bavuganya independent abamu batandise okwagala okulumba ekitebe n'okubaako ebikolobero bye bakolayo oba oliawo n'ekigendererwa ekyokuleetera ab'ebyokwerinda okugenda mu maaso n'okuba nga ekitebe kino either nga bakiggala oba nga wandiba nga waliwo omukulu high profile individual ayinza okuba nga atagetingiddwa nti essaawa yonna abeere nga akwatibwa mu buvuvuŋŋano buno obugendereddwa oba obukulu yeetingiddwa bano abamiddwa kaadi abamu nga bw'oyinza okuba nga okitegeera ngenda kukusomera ekiwandiiko wano ogenda kutya bw'abadde agoberera bino ng'oluyita luto ogenda kukitegeera bulungi nnyo kati nga sinaba kuba nga nkutwala ku kiwandiiko jjukira akkiriza nsooke nkujjukize wano ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ensonga zoyagala okuba nga okwasaganya akugamba nti munoonyeeko ennamba y'essimu yeeyo eri 0753 0753 akugamba nti munoonyeeko ku nsonga zonna ezikutawanya eza buli kika akugamba nti osobola omukubira direct osobola ogenda ku WhatsApp ne mba nga mwogerezeganya ate era osobola n'okugendayo mu buntu ensonga naaba nga zikuwasaganya bubaya sana nnyo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja kaakati wulira bw'oba omanyi olina omuntu wo nga yabadde candidate wo nga yeesimbyewo naye nga teyafunye kadi ya NUP najja independent bino biwulirize njagala kubanga nkuwa embeera eyasoose okujja ku kitebe ekya National Unity Platform abantu bano nga bateekawo embeera ewaliriza abakulu mu kibiina ogenda mu maaso n'okulabula tibannange mwegendereze kankuwa ekiwandiiko owulirize wabula nga sinakuwa kiwandiiko sooka owulire bino ate nzije nkwongereyo ensonga y'abantu baffe okwesimbawo nga tebafunye flag za ebibiina ng'ate badde mu bibiina ebyenjawulo nebasaba besimbewo ensonga si nnungi enyigiriza oba eyonoona ebibiina byaffe okukula kwabyo kizooza nti n'abantu baffe bonna abafunye obuzibu nti tebafunye kaadi y'ekibiina okola flaga beera bandibadde bakolera wamu ne bannaabwe abafunye flag ezo ogenda okuba nga batambuza ebyobufuzi oba okufuna obuwagizi mu bantu ababewolerezaamu ebbanga lino okuba nga batambula ne flaga z'ekibiina ne bagattako okuzimba amaanyi g'ekibiina so amaanyi g'ekibiina byantu bajanindependent oba obuzibu naye tusaba abantu baffe bonna nga wakangambo waliwo ne NUP osaana okuba nga wegatta memba NUP netugenda tunonya obuwagizi mu bantu baffe kuba na Uganda bo mu Uganda bantu basalawo okuwagira National Platform nga balonda umbrella so abantu baffe basaba bonna abaga okujja kuba independent bajje babeere nga bakolana naffe banonye obuwagizi mu bantu basobola okuba nga balonda abo abana flag then enkolagana egende mu maaso ofisi zaffe ezigule n'abala bonna bukulembeze baffe bwa National Platform okuba nga tuzimba ekibiina ne bamemba baffe kubanga ffe tulunde ebinene biri kale ffe tulunde ekifo ekinene ng'ekya pulezidenti bannayuganda kitulunde okusinga bino ebyobufuzi ebya wansi bifo biki tusobole ekifo ekinene tujja kuba tusobola okutambuza obungi ebyobufuzi
Message eyo ebadde eva w'omukulu amanyiddwa nga Mbeeraze Mawiya abangi gwe bamanyi nga Taata Namuli onono nga emmeeya owa Lubaga Division era nga niwe twogere yaddiziddwa kaadi ayo. Message ebadde egenda eri abo abatafunye kaadi wabula ne basalawo okujja ne bavuganya obwa Namunigina oba kye tuyita independent. Omukulu amanyiddwa nga Luwemba Luswa mumujjukira bulungi nnyo mu kalulu k'e Kawempe. Omukulu oyo yavuddeyo najja yesimbewo independent wabula nga ku mulundi guno azize ku kifo eky'obwa Lord Councillor Kawempe 1 ayagala genda ku City Hall. Oyo yammibwa kaadi mu kalulu kali by election wabula ku mulundi guno njagala okutegeeza gwampuliriza nti teyatawaanye na kujja mu kibiina kya NUP. Njagala wano twawulewo nga sinaba kubanga nkutwala mu kiwandiiko n'okulaga ekibadde mu studio nga Alex Waiswa Mufumbiro attunka n'abamu era ku baabadde bammiddwa kaadi. Wuliriza, Luwemba Luswa mu kalulu ke Kawempe North Nalukola ke yawangula yagaana ebyava mu kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP. Ensi yonna bye yali eraba ti Luwemba Luswa litagwanidde. Luwemba Luswa singa yakkiriza n'atambula n'ekibiina kye kyali kisazeewo, olwaleero y'omu ku bantu abandi badde ku shuwa ddiru okufuna kaadi ey'obwa kansala kuba nkugambye Duli yali azze ku mutendera gwa bwa MP Kawempe North. Bwe yammibwa kaadi yayogera ebiwanvu ebigambo bingi nnyo ebisongovu, yakozesebwa era n'ajjonkera ekibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo n'atuuka n'okwesimbawo bwa Namunigina. Ekimu ku bintu ebisembayo oba agamu ku mateeka agasembayo kuba okumenyebwa omuntu okuva mu kibiina nga tagobeddwa, kubanga bw'ovuganya independent kitegeeza ekibiina oba okivuddemu. Kakati Luwemba Luswa kye kikolobero kye yakola. Wenjogerero olwaleero nga waliwo abantu nga Julius Kateregga nga nabo bakoze ekikolobero kye kimu. Luwemba Luswa singa yakkiriza nti tafunye kaadi na steppinga down, olunaku olwaleero njagala gwe ampuliriza nze naawe tukkiriziganye nti Luwemba Luswa yandibadde Kawempe 1 ku mutendero gwa kansala, yandibadde ku shuwa ddiru nti kaadi agirina era babadde tebasobola kugimumma kubanga wali yandibadde ayolesezza empisa. Luwemba Luswa kyo kyamulema era we twogerera y'omu ku abo abaze independent, naye sigambye nti be bavuddeko ensasagge. Naye wuliriza bulungi nnyo eno gye bayita Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole oleme kubeera omu ku abo abaminsinga ensonga yonna. Sauda Madada yammiddwa kaadi era n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'atuuka n'okugjayo empapula yeesimbewo ku bwa Namunigina. Olunaku olwalira abadde alina omukutu ogumu kwakyaziddwa wabula mu bbanga ttono nnyo yeeguddeko ne Alex Waiswa Mufumbiro. Njagala owulirize bulungi nnyo ngenda kulaga akatambi awo. Omukulu ow'ekibiina kya ADF amanyiddwa nga Michael Mabikke obadde ng'omuwulira ng'ajjonkera okuvuma n'okukkakkanya Alex Waiswa Mufumbiro n'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP nga bwe batali Baganda lwaki beesimba mu Buganda beeguddeko ne Alex Waiswa Mufumbiro, wabula nga kyewuunyisa Michael Mabikke atawulereza nnyo Sauda Madada. Ate nga Sauda Madada mumanyi baani babadde atembeeta eyo sijja kugendayo, wabula Alex Waiswa Mufumbiro ategeeza Sauda Madada nti olinayo omukisa gumu, either va mu kalulodde mu kibiina oharmonizinge oba seekyo genda ogendere ddala, naye ng'embeera ebadde etandise nansasagge wakati wa Alex Waiswa Mufumbiro katono beekubire mu studio n'omukulu amanyiddwa nga Michael Mabikke. Birabe nzije nkwongera oyo omusosoze abo basosoze atenze mbalumba nenzi sinetonda waliwo tekekigano ntokesimba oyo omusosoze ye mwenyini Mabikke si Muganda oli Muganda Mabikke yogere wamu yogere wamu tuga Why would I so? Why would I maybe that is why would DF in a liberated area? Louis Vuitton to Vizani, but don't have it. I didn't So, yes, yeah. This is your brother. One is my sister. They don't get a mujang. One night, some agenda cover, just a room one agenda cover, unfair included. Make unfair, it's a wrong is in food. You must kill unfair, no bad brother. But it's okay, ladies and Ghana. Sound just getting away.
Oyo vakukolwa. Agenda kushorera ngujja mukwaku. Agenda kushorera fathers. Onugenda ngujja mukwaku. Gono sister wa you must the background. No, this is my sister. You were not there to fulfill this. She cannot. This one is making mistakes because of the public. Umusige na mtu niza kufa. Sauko gina faungalo. This difference. You know, between Sauda. Kakati ebyo byonna byolabye biddiridde embeera ey'obunkenke eyateekeddwa ku kitebe kya National Unity Platform olunaku Ronald Nsubuga bali mwezo lwe yabadde agenza okubeera nga yeewandiisa ku kifo eky'obwa Lord Mayor nga kigambibwa nti waabaddewo ekigendererwa ekyokuteekawo akavuvuŋŋano ku kitebe kino oba olyawo wabeewo ebikolobero ebikolebwa ebyo twabivuddeko. Kakati wuliriza abeesimbyewo ku bwannamunigina balabuddwa mu kiwandiiko kye njagala okukusomera tukitambuliremu babiri era okitegeere bulungi nnyo. Amyuka omwogezi ow'ekibiina kya NUP nga si mulala Alex Waiswa Mufumbiro ayina message wano wulira. Independent candidates not welcome NUP officials. Alex Waiswa Mufumbiro ayogera era ategeeza abammiddwa kaadi ne beesimbawo ku bwannamunigina tebakyakkirizibwa kuddamu kusaalimbira n'okulinnya ekigere kyabwe ku kitebe ekya National Unity Platform okuggyako ozze kwetonda ozze kutereeza nsonga era n'okutegeeza eggwanga nga bw'otagenda kwesimbawo oba bw'otagenda ku going against n'amateeka ag'ekibiina ekya National Unity Platform kyekibadde kyakumma kaadi. Wuliriza. The main opposition party, the National Unity Platform NUP, has warned it will kick out aspirants who will run as independents in the forthcoming 2026 general elections. Alex Waiswa Mufumbiro, the party deputy spokesperson, told the Monitor on Monday that the aspirants not endorsed are free to run as independents, but would have their membership revoked or cancelled and would have to leave the party. Wuliriza bulungi nnyo wano. Ekibiina ekikyasinze okubeera eky'amaanyi mu ggwanga erya Uganda, the main and the biggest party, the National Unity Platform, wuliriza, kyategeezezza nti abantu bonna abajja ne beesimbawo independent nti olw'okuba ekibiina kyabamye ticket bagenda kuba sidelininga, membership yaabwe egenda kubeera esazibwamu mu kibiina kya NUP, bagenda kuba tebakyali bammemba mu njogera ennyangu. Kakati gwe wenna alina candidate wo wano wulirizaawo nnyo. Mu kalulu ka 2026 bagenda kuba bw'eba ndagaano egenda kusazibwamu enkolagana yonna wakati wo n'ekibiina kya NUP singa onabo ze independent egenda kuba esaziddwamu era gwojja okuba ogisazizaamu. Alex Waiswa Mufumbiro yali ayogerako n'omukutu gwa Daily Monitor ogw'amawulire ng'abategeeza ku nsonga ezo n'akakasa ebigambo bino nga bwogenda maaso n'okuba nga obiwulira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wulira bwe yagamba, we are agreeable to anybody who chooses to depart and stand as independent candidate because that is the constitutional right. Nti ffe tetulina buzibu era tukkiriziganya n'omuntu yenna alondawo okuva mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'agenda neyesimbawo bwannamunigina. Wabula tukimanyi bulungi nti eryo tteeka ddembe lye erimuweebwa ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Even in the last elections, ntine mu kalulu akaggwa, many who chose to run as independent failed and ended up coming back to us. Nti mu kalulu akaggwa abantu nga Latifu Ssebaggala baagenda ne bakola ebyambyone, abantu bangi beesimbawo nga ba independent, wabula baawunzika bafeeyirinze betwawa kadi nga babawangudde kyokka ate ne bawunzika nga bakomyewo mu kibiina kya National Unity Platform nga baagala tuddemu tutambule nabo era ffe tetwabagaana twabawa omukisa. NUP top party officials spent the better part of Monday and Tuesday in closed-door meetings in attempt to resolve the fallout within aspirants that the party did not endorse to carry the flag for the various elective posts. Nti ku lunaku olw'Emmande n'olunaku olw'okubiri n'ennaku ezizzeekaawo abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform babadde mu meeting ez'ekyama ez'okumukumu nga bagenda mu maaso n'okutema empenda butya bwe bagenda okudiiringamu n'abantu abagenda okujja nga beesimbawo independent nti olw'okuba tubamye ticket. Wabula kigambibwa nti esolution yaabwe yafuniddwa dda. Party leaders had to restrain members who had camped at the party gates protesting what they called unjust and unfair endorsements to carry the party flag. Nti bano basinzira ku nsonga y'abaana abajja nga beekalakaasa mujjukira abantu betwakulaga abaatula ku kitebe kya National Unity Platform abamu ne basula nawo nga bagamba ffe tetujja kukkiriza byonna ebyogeddwa ebikoleddwa
tugenda kubeera wano ku kitebe kya National Unity Platform paka nga kaadi etuweereddwa. Kakati kigambibwa era kyategerekese nti abakulu okuva mu nsonda ezesigika, abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bamaze kumpi wiiki namba nga bagenda mu maaso n'okutula mu miitingi ez'ekyama okulaba butya bwe bagenda okusalamu amagezi eri abantu bano abatafunye kaadi nti kiki ddala ekituufu kye tuyinza okuba nga tukolera abantu bano. Kakati kigambibwa nti ebimu ku ebyo byatuukiddwako ebyo ebyasaliddwawo tesinga omuntu ajja independent ekibiina kikumye kaadi gwe n'osalawo gye obwannamunigina ekyamazima basazeewo nti bagenda kusidelininga era ne membership yo egenda kubeera ng'esazibwamu. Kakati gwawuliriza ng'obadde wa NUP obadde olina candidate wo mu NUP nga yasazeewo ne yeesimbawo bwannamunigina, bino biwulirize nnyo, yandibanga agenda kuba afiirwa omukisa ogw'okuddamu okubeera memba mu kibiina ekya National Unity Platform. Naye jjukira waliyo kye bayita beyond 2026 akalulu bwe kanaggwa nga towangudde nga tewajja independent. Bino bibyo abantu nga Sauda Madada, abantu nga waliwo omukulu wano abadde yaliko guild president Mukulazeekaawo abadde alina ekifo kye yeegwanyiza Julius Kateregga okubeera Lord Councillor owa Makerere 1 bamumye kaadi wabula n'adifying amateeka g'ekibiina bw'atyo n'asalawo okubeera ng'avuganya obwannamunigina. Kakati be bamu ku abo abalabuddwa. Party members who are vying for the various elective positions at the local government levels claim that some aspirants were forced to give the AMC money. Waliwo ababadde bagamba nti baawaliriziddwa okusasula abakakiiko ka NUP ak'ebyokulonda mbu basobole okuweebwa kaadi, wabula obujulizi bwasabiddwa era kigambibwa nti abaabadde boogera bino obujulizi bwababuze. Oluvannyuma lw'obujulizi okubabula, ensonyi bazisufudde obusungu era bangi ku bano be bamu boolabye abazze independent. Kakati we twogerera embeera yamaze dde okubeera ng'ebatabukako gwampuliriza ku mukutu ogwa Radio TV naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga, tanaba kuba ng'osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga ngenda mu nsonga endala, neebaza mwenna abazze mu comment section, abazze mu inbox ne muteekayo obubaka bwammwe obw'amazaalibwa. Hasifa Habiba webale kubanga ogoberedde message yo njifunye, ngenda kubasoma mannya kubanga muli bangi abanjagaliza obubaka bw'amazaalibwa abamu nga mutuuse n'okujja mu inbox. Mami wange omulungi ennyo Mama Kevin okuva Switzerland webale nnyo, webalire ddala message njirabye etuuse bulungi nnyo obubaka obw'amazaalibwa. Mukama akuddizeewo. Hasifa Habiba mukama akuddizeewo bale kubanga onjagaliza amazaalibwa. Sara Sanchez nawe bale kubanga ozze message njirabye bulungi nnyo. Sira Amina message etuuse bulungi nnyo. Fiona message etuuse erinnya ndiririmu lya Fiona lyokka. Awo no bamuyise Yilma Rona webale kubanga naawe mpadde obubaka message etuuse. Beatrice K message njirabye bale kubanga obaddeko. North Anat message njirabye bale kubanga obaddeko. Kiwanuka Yusuf webale kubanga ompadde obubaka message njirabye. Calvin Kintu webale kubanga naawe obaddeko message etuuse. Happy baked custard message etuuse bale kubanga obaddeko. Namugwano Asha message etuuse webale kubanga naawe obaddeko. Madina Kappa message etuuse webale kubanga obaddeko. Hereni ono Hereni Nafuna Helen webale kubanga obaddeko message etuuse bulungi nnyo. Mama Kevin message endala yino nayo etuuse bulungi nnyo. Munange webale nnyo, tusiimira ddala era tukusabira ate era tukuwagala nnyo. Hilary Kevin webale kubanga nawe obaddeko aka message katuuse kaakano wano nkalabye kagamba nti happy birthday ka brother webale nnyo okutuweereza. Munange mwebale nnyo ate neeyanziza nnyo okubanga munjagaliza amazaalibwa amalungi. Nabukenya Maureen message njira webale kubanga ojagaliza. Teddy Naluboa message etuuse. Nachanzi Justin message etuuse. Samusanga F14 message etuuse. Abasimaire message etuuse. Ono Ndibogeza Lydia ono yazzeeko ne mu inbox message etuuse webale nnyo. Nancha Mega message etuuse. Patrick Mwamule message etuuse njirabye. Christina message etuuse. Rose Basemera nga bulijjo message etuuse. Fazira message etuuse. Prose Namagembe bannange nga muli bangi message etuuse. Margaret Tamal message etuuse. Maria Mukabuye message etuuse. Mukomuko message etuuse. Joyce Awol message etuuse. Mukasa Muzamiru message etuuse. Amwar Hanifa message etuuse. Anwar Hanifa message etuuse. Blessings Ayebazibwe message etuuse. Nakambi Fatuma Mulembe message etuuse. Rebecca message etuuse. Matoke message etuuse. Namugwano Asha message yatuuse. Namuganyo Asha mami waffe Mama Kevin message yine endala. Zaituni na Kintu message etuuse. Ali Muchibi message etuuse. Abasimaire
message etuuse. Ahebwa Richard message etuuse. Namugwano Asha message etuuse. Rita message etuuse. Sulaimani Mugerwa message etuuse. Harriet Nakazi webale nnyo message yino wano. Ali Mukibi message njirabye. Mariam Nabakoza message yino abamunganinga abazeemu ate. Husaini Ruanga Muhammadi message etuuse. Prince Shafi message etuuse. Hashfa Habiba message yino. Tamusuza Joel message etuuse. Nabakoza Sumaiya message etuuse. Nabakoza Sumaiya nsanyusa okulaba message yino njirabye. Winifred Jennifer message etuuse. Nakayima Teddy nga bulijjo message etuuse. Smart World Shadia message etuuse. Nakaiza Sylvia message etuuse. Beatrice Namasa message etuuse. Beatrice njirabye. Alex Mukibi message etuuse. Manero Safina message etuuse. Winfred Nakasi nga bulijjo message etuuse. Nakanja Korobina message njirabye. Namugwano Asha message njirabye. Nakasi Winfred message njirabye. Habiba Kabenge message njituuse. Tamusuza message etuuse. Winfred Nakasi. Maria message etuuse. Anobamise Bikirwa Jeni message etuuse. Nabukenya Maureen message etuuse. Nakibuka Christine ono muzukulu wa Rwoma message njirabye. Hajara Sumaiya message etuuse. Ani ono Harriet Kasule message etuuse. Anita message etuuse. Kasozi Zarasuli message etuuse. Ani ono mulala. Nankambi Fatuma Mulembe message yatuuse. Yazidi message etuuse. Akiseka ni ono. Bwato ne Sophie Bax message etuuse bulungi nnyo. Obubaka obw'amazaalibwa banaye mbweyanziza nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okunjagaliza amazaalibwa. Waliwo yaddambuuza nja kiddamu mu comment, wano mu video gye ngenda okubanga mbawa. Nze nazaalibwa nga 5 mwezi ogw'omwenda olwaleero lwennyini. Omwaka gwali gwa 1993. Balabalamu awo tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates eziddako. Fumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.